It's celebration time with Celebrate Uganda. Olaye tuzze okwogera ku politics agenda mu maaso mu Uganda nga tutunulira omusajja gwe bayita Tamale Mirundi ng'alina bingi byayogerako, ayogera n'atyobola n'avuma n'ayogera ku bingi nnyo era ng'abaana abavubuka abeesimbawo nti ne bawa obululu eri abeesigye nti bonna baali bayaaye, baali tebaliimu mpisa nga wonookozesa abayaaye okulonda okuleeta mu bufuzi nti gwe naawe ate toli muyaaye. The defamation no twala oyo no muganga political science wangamba politics is about numbers anti bulira anti chegambi numbers but against what good bad money chases away good money abo bakugobera abantu. These are bad people. Yes, bakugobera abantu bayaye bakifesi bagoba abantu inomo circumstances abo bakugobera abantu. Toyiza kubera yes toyiza kugambye toyiza kugambye baliwa tewali toyiza kubera leader wabo. In fact the moment ekikubiza besi yo mukubya eyo group teri agisobola kujikiriza bano beba wa Museveni obulube bamma Museveni obulube nenda bamu omwana wange ateka kakubuli kati abonze nemba tunuli nemba labo banze yeka nembi tunuli nojje wange nga kwabo kuli kakwerekedde okwogereza nzigala gate emboke kaba bukazi amuteri ngiyo naye kati ngabo ekyogeddwa ngabo ekiragiddwa nti abaana baffe bayaaye nti tebasaanidde nakuba bululu omuntu n'ayitamu ekintu ekyo ffe ng'abazadde kituyitiriddeko nnyo era kitugenze wala nnyo nga tetuyinza kwebaka okuggyako nga tukisalira magezi kiyo okulaba nti n'abaana baffe emiti emito egiggumiza ekibira kyaffe ekye Uganda nabo basobola okubalibwa mu bantu abakuba obululu omuntu n'ayimirirawo n'awangula. Yes, mwena bawuliza ku radio ya Mwano mwebale kujja ku radio ya Mwano kitokota sikisanikireko Celebrate Uganda. Olaye tuzze okwogera ku politics agenda mu maaso mu Uganda nga tutunulira omusajja gwe bayita Tamale Mirundi ng'alina bingi byayogerako, ayogera n'atyobola n'avuma n'ayogera ku bingi nnyo naye nga mu kutyobola ke n'okuyisaamu amaaso n'okuvuma waliyo facts naffe ze tulina okutunulamu. Olwaliyo nina omukyala gwe bayita Prophetess Rebecca Ngabo ng'azze okwogera naffe otubuulira ki ekigenda mu maaso. Lwaki ensi yaffe erimu emiti emito egy'abavubuka ate efuuse ensi nti n'abo abavubuka abanditandise revolution lwakuba revolution okuchanginga okukyusa abafuzi okukyusa embeera etandikibwa mu kiseera ky'obuvubuka ng'era abavubuka be baleeta revolution okukyusa embeera okukyusa abafuzi n'okulonda abapya byonna bitandika ku level era mu age era mu kiseera ekyo eky'abavubuka. Nina ogenda okulaba nga abavubuka baffe olwaleero ate ba politicians baffe bebayita abayaaye bebayita ababbi bebayita abanywi b'enjaga ne bagamba nti gwe naawe oba akulondebwa nga oyimiriddewo olondebwe nti nga balaba nti abo abayaaye baba banaakuŋŋaana okulonda ekikosi ky'abayaaye ekyo kinasobola okuyimirizaawo n'owangula abantu ne bakusaamu ekitiibwa oba n'oteekebwamu ekitiibwa okusinziira ku kikosi ky'abayaaye ekyo ekikuwagira. Kati nga yeyo question eri emabega kanyingirewo ne wano ne Prophetess Rebecca ayogereko ku byatugamba agabaneko ne biki by'ayina okutubuulira olwaleero. Tubalamusiza nnyo bannaffe abatubuliriza nga tugenda okwogera ku ky'abaana baffe enzaalwa Abannayuganda naddala abatudde mu Kampala. Kwegamba ffe ng'abazadde kituwa ekyokuyiga kinene nnyo ku baana baffe kubanga abaana baffe bwe tubazaala twagala nabo babeere nti basobola okutweyimirira ne baba nga basobola n'okkuba obululu ne gwe bakubidde obululu obwo n'asobola nayo okuyimirirawo. Naye kati nga bwe kyogeddwa nga bwe kiragiddwa nti abaana baffe bayaaye nti tebasaanidde nakuba bululu omuntu n'ayitamu ekintu ekyo ffe ng'abazadde kituyitiriddeko nnyo era kitugenze wala nnyo nga tetuyinza kwebaka okuggyako nga tukisalira magezi kiyo okulaba nti n'abaana baffe emiti emito egiggumiza ekibira kyaffe ekye Uganda nabo basobola okubalibwa mu bantu abakuba obululu omuntu n'ayimirirawo n'awangula.
olugero olugenda mu Luganda lugamba weruti nti oyo akuvuma n'akuyisaamu amaaso n'asongoza n'olunwe eri obulamu bwo. Ekyo woba naawe okituukiriza ng'akikola ng'oba okikola kyakuvumirira nti ogenda n'olaba nga naawe oziizibwa mu bulamu bwo, naye ate oba tokikola amazima n'obutuukirivu gwe bw'obeeramu oba bw'otambuliramu bujjamu kuba ensonyi ku maaso. Naye nga tulaba nti omusajja oyo yayogera ebigambo abamu ne bavumirira ne bagamba omusajja byayogera mutamiivu mirundi mulalu, naye nga nze okukitunulamu ndaba nti ddala w'otunula n'olaba nti ekikoosi kibadde ekikoosi ky'abaana bali awo tebategereka. Abamu balinga abadde tebali mu ntegera yaabwe eri nnomo nga era oli wayinza ogamba waba bayaayi bamweyimiridde ono anaawangula. Kati gwe okirabye otya? Ekyo mu buntu kyo kirabise nga ddala kyayogerako kituufu, naye bulijjo Omuganda agamba nti omungi wasonga olunwe ekizimba we kyabikira. Kaakati ffe nga bannayuganda ate nga ffe abazadde nga n'abaana baffe be boogerwako naddala ab'omu Kampala, ndabira ddala ng'ekintu kino gye kinaakoma okubeera nti ddala kituufu kirabise bwe kityo tetulinayo tukyegaanira. Tulina kisalira amagezi abaana baffe banaakolebwa batya nabo okutuukira ku mulembe omulundi oguddako balonde obululu ate balabike nga nabo basembebwa mu bantu. Wabula ekizibu engeri abantu gye bayimiriddemu naddala kati nga boolaba mu Kampala omuzadde omu ayinza okubeera mu muzigo gwe naye nga alina abaana be nga 5, 6 oba 7. Kati mu muzigo omwo abaana bo ne babeera nga bali mu kafunda mwe bakulidde maama ne taata, ate bwe bavaawo olina obbaliisa obbambaza obbaweerera. Ebintu ebyo byonna ne biba bizibu ku muzadde. Oluusi n'omuzadde n'omwami amuleseemu mu kazigo ali single mother. Okukakana abaana tebasomye oba basomyeko primary wonna okunuukiriza we bakomye, ate bwe bavaawo baba balina okunoonya nabo engeri ki gye bayimiriramu. Okukakana ng'abaana bafuuse bayaaye banywedde emyenge beeyisiza mu ngeri etali yakubuulirirwa. Wetuba ebigambo bye twogera nga bitonzi ng'eyo kyawandiikibwa ekitugamba nti Katonda yatonda ensi okusinziira ku bigambo byayogera ate mu kifaananyi kye n'atonda omuntu. Ate wetuba ng'empisa ze tweyisa zonsigo zosimba ne zimeruka, empisa ze tweyisiza ku nsi kuno ku ttaka lya Uganda nti zitandise okumeruka era zitandise okubala ebibala, nga kankubuulire nga by'ebigambo byetwogedde bireese ekifaananyi eky'obuswavu ku Uganda lwakuba bigambo byakutyoboola, byakuvuma, byakuyisa mu maaso, byakwogeza mpaka kwogeza butamanya, kwogeza engeri gye twogeramu ng'eyo tesaanidde kwogera ddala. Abamu we tuba ba leaders, ba politicians, ba maama ebigambo bye tuyita abaana baffe oli n'avuma. Ate eziba mpisa ezo, mpisa wozitunulira empisa ez'okusera ez'abasezi obusiru n'olabira ddala ng'oli asera ng'oli wakunamira ekitooke nekifa olw'okubanga akiseze, n'olaba nga abantu bazina ne basera ku TV, omukazi n'azina ng'aserera ddala akabiina akabikudde asera abantu, naye ng'abantu basera bo basanyufu bakyamufu ddala ng'era bamuwa n'essente okwongera obbasera. N'otunulya n'olaba empisa ez'obuswavu mu ngeri nti bantu balinyidde ebisolo, oli yebase n'ekisolo, oli yalidde ekisolo, oli yasse munne, oli yasaddaasa omwana we. N'otunulira ebintu bino byonna ne weebuuza tulaga wanga Uganda. Ntunulidde ne ndaba nti abantu bagenda ne batandika ekintu, oli n'ayogera ebigambo n'anenya munne okwekanga nti oyo mubbi, oyo muyaaye, kwekanga abantu bavuddeyo ekikoosi kitandise okukanyuga amayinja kikubye, bajja ebipiira bookyezza oyo afudde, naye nga tewali alina bujulizi ddala nti omuntu gwe bookyezza oba gwe basse akikoze. Kati ze zino empisa ezituukidde ddala nga zimeruse, nga zezo empisa ze tweyisa nga tulina okuddayo emabega twejjukanyeemu. Ffe baani? Ebintu bye tukola bissa ekitiibwa mu Uganda yaffe ate naffe bitussamu ekitiibwa.
olulimi lwe twogera ebintu bye tukola eby'obukaba bituzimba oba bitumainansingako. Kati n'otunula nga n'oli akufuga ng'ayagala kufuga muntu akufugira mu bubi mu bunaku n'akutwala ng'omuddu nga naye talina kizibu okufuga kweyongerayo kufugira mu buddu obwo bw'otayagala. Olwaki? Olw'okuba asinziira ku ekyo kyalaba nti kiri mundaayo ate ky'otannafuga. Nze ngenda nendaba abaana abavubuka nga bazina kale oba kakube kuzina kakube kwogera nayogera ate nga wayogerera takimanyi nti time ejja kutuuka azaala omwana ate yeerabe nga n'ekyo yayogera tekyasaanira naye ng'ate talina kyakikolera. Kwegamba tukolenga ebintu nga tulowoozezza okikola kikuzimba kizimba abalala oba okikola kikuyiwayo oba okyogera kiyiwayo mwenna. Okikola wekka ate abayiikayo baba nsi yonna mulabe bannayuganda beefungulane ku ki. Kakati Prophetess Rebecca Ngabo mbadde njagala otuweeyo ekigambo kyaffe ekyamagezi ekisembayo gw'olabye nti advice ki advice ki gy'owa abantu baffe bonna bawuliriza wano ku Celebrate Uganda, advice ki magezi ki g'otuwa? Tumenyeremenyeremu otubuulire magezi ki g'otuwadde okulaba nti tuva mu mbeera eno gye tulimu okuyingira mu mbeera empya, naye tulina okubaawo ne practical elements ezinaatuyamba okukola ekintu ekyo oba okutuukiriza ekintu ekyo. Magezi ki g'otuwa? Okufuba nnyo okulaba nti tukyusa embeera eyo ku baana baffe omulundi oguddako nabo basobole okulonda nga tewali abayisaamu maaso. Ekyo kijja kusinziirira ddala okuva ku ffe abantu abakulu abalabirira abaana abo. Kwegamba kwe kubasomesa. Tetulina bwe twewala kintu kya kusomesa n'ekintu ekyokusaba okusabira okubasabira ate nga bwe tubayigiriza enneeyisa ey'omu bantu obutatyobola ddembe lya buntu naffe ffennyini abantu abakulu kubanga abaana bano abato balabira ku ffe abantu abakulu twogera tutya ekintu ekyobuwemu n'okireeta mu public alowooza naye ndowooza kintu bakyogera bwe batyo. Kakati abaana bano okubayolera mu bwakatonda okubasomesa moral values empisa ez'obuntu ez'omu bantu nabo ne babeera ne discipline. Kwegamba ne babeera nga nabo balabika nti bayigirize. Tuteekewo amasomero ag'ekikulu kuba ate bakuze bavudde ku age eya wansi. Tuteekewo amasomero ag'ekikulu nga gasomesa abaana bano emirimu egy'emikono, emirimu egy'amangu, handicraft, enneeyisa nayo nga tugitwaliddemu ate n'okubakwasa ennyo empisa ez'obwakatonda kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Okuteekawo amasomero agabasomesa, okuteekawo bye bakola byonna nga birimu obwakatonda. Radios ze balaba, TV ze balaba, kweganga byonna nga bibagunjulira mu mpisa ezibalabula. Okay. Emizannyo gye bazannya, ennyimba ze bayimba, enneeyisa gye beeyisa yonna nga birimu okutya Katonda. Birimu n'empisa ez'omu bantu, empisa ez'obuntu. N'okumanya emirimu gye bayinza okukola egibasitula ne batabeera bakireereese. Nze gwe muwulidde ndi wano Apostle Ngabo ne Prophetess Rebecca Ngabo okuva e London ne Sweden wano mu diaspora nga mbadde era muwuliriza Kitokota si kisaanikire radio program yammwe ebaweebwa era eva wano mu Celebrate Uganda katonyeze.com nga tubadde twogera ku politics n'embeera ya Uganda olwaleero. It's celebration time with Celebrate Uganda. Hello, hey, this is Kwame.
I'm a regular fan of CelebrateUgandan.com. That's our radio station. We listen to it all the time. We like the vibes. We like the people. The best radio station for African music.